Yes, sir. Olowooza mukama bw'awa omusambi w'omupiira ekitone ky'omupiira olowooza amuweerako ennamba gy'agenda osamba amugamba nti oli mu defense Omuzannyi asalawo ne kooki we. omuzannyi yasalawo ne kooki we kati olowooza omuyimbi mukama bw'amuwa ekitone ky'okuyimba amuweerako ne sitayiro mbugo ogenda tukuba Katonda yampadde lege nze ndi lege talented. Okay, Epas ya hostinze live eyo ng'eriko Alien Skin, eriko Fiction Magina, eriko Fefe Busi, kwaddeko Nesimu, kwaddeko Zekisi, kwaddeko Vairota. So kino kyansanyudde nnyo nze nga Medi nendaba nga amazima this is the way forward. Kino kye tulina okukola naddala ffe abapya oba abato mu industry eno. Epas kye yakoze oba abo bonna ababadde ku live eyo kye baakoze kyabadde kinene nnyo okusinga ekintu kyonna ekyali kibaddewo. Actually kyabadde kinene okusinga ne ze tuyita battle ezibaddewo wakati w'abayimbi, kubanga ndabanga abantu bano abaluddewo balina ekintu kye baali bakuliyetinga ekyokubanga mulina kubeera mu kulwanagana okusobola otambula. So nga ate okulwanagana kuno tukulaba nga kukolera abantu ba lubatu kyokka ekitole kikolera abantu bangi. We wabaawo okulwanagana wakati wa Bebekulu ne Bobi Wine ne Chameleone kikolera abantu basatu. Era ojja laba nga omuntu atali mu kulwanagana kuno nga Ragadi nga ajiddwa mu Big 3 newankubadde yali atambulira mu liigi emu eyo, ojja kulaba nga abayimbi abalala ab'amaanyi oba abantu abalala ab'amaanyi abandi baddewo bajiddwamu olw'ensonga bo tebali mu lutalo. Kati olutalo ne luba nga lukoledde abantu ba lubatu kyokka nga industry ekola ki ngazi. So Epas kyokoze ne banno Alien Skin, Fiction Magina, Vairota, Zekisi okubeera ku live emu ne mutuula wamu ne mwogera amazima kyamaanyi era nkyebaza. Kino nkowoola ne bannamawulire abato oba abaakajja mu industry muno twekolemu omulimu naffe. Ndabira ddala nga singa bannamawulire oba ba bloggers okusingira ddala, kubanga bano bo bannamawulire ate abalina company ze bakolera oba media houses ze bakolera ndaba nga bo ready batambulira ku ki kugundiza abakama baabwe ku ntoli z'abakama baabwe. Naye nkowoola gwe wenna ng'oli blogger ng'oli youtuber, njogera ku bato soogera ku mwabaluddewo ekyammwe mwine engeri gye mukivugamu well and good. Kati ndi mukowoola ba youtuber abato ba bloggers abato twegatte wamu tuleme kwewalana tukolere wamu. Kino nno kijja kutuyamba nti nze nkimanyi webanga Pal 1 Extra yekutene Kato Switch yekutene D-General yekutene ba bloggers abalala waliwo Abduse Mpijjo Muliri Bada waliyo Brian Kista n'abalala ne twegatta ne we tuba tulumbye kitongole nga twagala okubalangira okulanga nabo oba bo balange naffe nga balina product yaabwe. Oli ne waba alina kivulu, oli ne waba alina ki nga twekutte kitole nga tukuŋŋanya numbers, kubanga Pal 1 Extra bwe tutunira mu analytics zaffe tulaba nga at least tulina miliyoni 2 n'okudda waggulu abantu betureachinga buli mwezi. So n'omulala waleeta ne Kato Switch waleeta ne D-General n'aleeta ne tugatta nga tulina miliyoni ezitaka wansi wa 7 oba 10 oba 2 ne tulumba ekitongole, amazima baba bajja tuwa ssente zaffe mu mwezi ogwo gwe tuba tugenzeeyo oba baba bajja tuwa business tebayinza kugaana. So Epas nkwebaza nesekwebaza yenna n'abo bonna abakkiriza ne mukwataganira wamu naddala ku live eyo. Kino kigenda tuyamba ku basajja abaludde mu kintu okutambulira mu bigere byabwe. Bateekawo bo nti muyina kuba mu bukuubagano okusobola okugenda mu maaso, so nga ate tukiraba nti obukuubagano tebulina gye bututte ki industry, tebulina gye bututte mawulire mwebali tubamanyi baseebuya, tubamanyi abantu abaludde mu kintu nti mukolera mu buvuyo. Kino ekintu kyekigenda ovaawo era nsabira ddala Katonda ansaasire asaasire ne bannange tukwatagane ng'abayimbi bwe bakikoze oba nga tusuubira nti kigenda kweyongerayo mu maaso, kuba kati nsuubira waliwo kabondi akazeewo wakati waabo bonna ababadde ku live eyo.
naffe ba YouTubers ba bloggers tukwatagane tubeeko ekintu ekyamagezi kye tukola nga kigasa eggwanga. Kino nno kijja kujjawo n'obuntuntu buno kubanga tulinamu abantu nga oli alina following naye nga ye omulimu gwe gwakuwemula. Kati oyo waabanga atwegasseeko nkakasa tulina engeri gye tusobola omutereeza mu layini ne tumubuulira nti omanyi nti ku following gy'olina bw'okola bwoti ne bwoti ne bwoti kubanga muffe mulimu abategeera sijagamba nti nze ntegeera muffe nno naye tulinamu betumanyi nti ono ku nsonga za wano asobola okusagula ono asobola oguidinga wano ono asobola oguidinga wano. So manya nze Medi, eno ye Pal 1 Extra. Teweerabira tuyina banaffe betutambula nabo. Tuyina Haji Kigundu omusomi w'edduwa. Haji Kigundu omusomi w'edduwa ono naali Bujiji Katosi Road ojja musanga kuba ku namba y'essimu eyo. Tuyina MK Contractors bano nga basiba tayiro mabo atarazo n'ebintu ebigwa mu kowe eryo. Tuyina Lapizi Yugi nga oyo bebaffe tutunda laptops computers ebika byonna Dell, Acer, HP, Lenovo n'ebirala ebigwa mu kowe eyo. Okay, tuyina amunaffe Super Joker. Oyina omukolo oyagala sasamaza kyalo oyagala kukola kwanjule wamwe Masaka. Super Joker omukolo guba gwalwa mukaaga ajja kujja ng'akola ebyo byolaba ku screen. Ekyalo kyonna kimagalale ajja kujja ku Lwokutaano. Abalogo bakkirize nti nno muwala wa Kigundu oba muwala waani yenna agenda ofumbirwa alina okugenda. Super Joker ajja kujja Lwokutaano akole byakola ebyo ekyalo kitende omukolo ku Lwomukaaga ne ku mukolo kwennyini ajja era akole ebyo byennyini byolaba. So kuba ku namba y'essimu eyo gyolabaawo wansi tulabe engeri tukikwasaganyamu beeyi yanseko buseko. N'oba olina drive oyagala kuba drive Super Joker akuba drive. Abaana bavuga skate bavuga bikes bavuga piki n'obugaali mu ngeri eyewuunyisa. Okay, tukwatagana olundi. Bye bye.